Olukungaana lw'abasawo b'ekinnansi abeegattira mu kibiina kya Uganda n'eddagala lyayo lutandise n'essaala okuva mu bakabona abakulembera enzikiriza eno abadde bambadde ebyambalo ebikoleddwa mu mbugo n'enkofiira oluvannyuma ne bakola emikolo egy'okunyookeza. Ayi jjajjaffe kyetonde katonda w'ebutonda lisodde n'ennamugereka gwe yagerekera ensi eno n'ogiwunda n'ogiteekamu ensozi ebyonvu n'emigga. Bakubye embuutu wakati mu kuyimba ennyimba z'enzikiriza yaabwe ssaako n'amazina era ng'olukungaana luno lwetabiddwamu abantu bangi okuva e Mayuge n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omulangira Musanje Kyabaggu Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda n'eddagala lyayo asomesezza abasawo b'ekinnansi agamu ku mateeka ge balina okugoberera okusobola okwewala okuvumaganya mu mulimu gwabwe. Nkulembera mu byenkola ng'akkiriza kiti omugambye. Ye pulezidenti w'ekibiina kino Jimmy Patrick Mudungu akubiriza abasawo b'ekinnansi okusomesa abaana balekerawo okwekwasa nti empewo ze zigaana abaana baabwe okusoma era n'avumirira n'ebikolwa eby'okuwasa abakazi abangi ng'ate tebeesobola. Bamanye nti omuntu ow'ebwidandabi ow'ekinnansi muntu mwidandabi aye ttiimu logo. Kino kigamba abasawo bannange muweerere abaana basome baleme kubonaabona nga mmwe bwe mubonyeebonye. Abasawo mwekwasa ebisambo gyalagana okusoma nze nakiwakanya emisambo tegyangana kusoma. Muweerere abaana basome bamanye ekyokukola. Oluvannyuma Mudungu alayizza abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti y'e Mayuge baakubiriza okukola emirimu gyabwe mu musana basobole okwewala ebikolwa ebityoboola omulimu gwabwe. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.